Twalina ne incident endala eno twali tusharinze namwe ey'omukyala Tumuhirwe Precious we baalaga mu katambi nga atuga omwana ekira. Ono tumuyimbise mukimanyi nti twamukwata ne yali Kabale. Kati jo twamugyeyo ne tumuleeta Kira ng'era tugenda mutwala mu kooti. Tusazeewo okumugulako omusango gwa attempted murder ne aggravated torture. Aggravated torture ndoza kutulugumya okw'ekika ekyawaggulu, then ne attempted murder. Attempted murder kugezaako okutwala obulamu bw'omuntu. Naye tujja kuba guided by office ya Director of Public Prosecutions. Naye nga kyenkomesezaawo issue eno, tuyina ekintu kye twagala abantu beerowoozeemu. Abantu abakwata bu video buno, on one side tubasiima nti kubanga bayamba eggwanga ne police okutegeera ebintu ebimu bye tutalitegedde, because kati guno omusango gwali mu nju ya muntu. Kyali kisoboka omwana senga tewaliwo ka video osanga tetwalitegedde, oli ayinza n'okukeera enkya n'agamba yagudde yakoze bw'ati. So video ziyamba nnyo era tusiima nnyo Abannayuganda mu kigambo kya citizen journalism, where Omunnayuganda bwe afuuka omunnamawulire oba omuloopi nga akwata ekifaananyi oba video kye tuyita amateur photos and videos. Ogwo mulimu mulungi, naye ate obulamu bugenda. Kati ng'ono omwana olabira ddala nti owa video yali asobola okuteekawo embeera okuwonya oba okutaasa omwana oyo. So twetaaga ne tukyogeramuuko ne tulaba ekyokukola. Then issue endala yeno eya omupoliisi waffe Bahati Charles. Bahati Charles nga bwe mumanyi yakuba Ssemwaka Julius amasasi agamujja mu budde, naye Bahati era tukyamunoonya. Of course ajja gezaako okwekweka naye naffe tetutudde. Leero tugenda kusharinga ekifaananyi kye ku mitimbagano n'ekirala mbadde nkitumisiza wano tufune engeri gye tumufunzaamu. Then